Abatuuze b'Embarara, Ishaka ne Katungulu batadde ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekyayinula ku Nninga okuddaabiriza oluguudo lwabwe olwa Mbarara Ishaka Katungulu Highway ng'ennaku za Christmas tezinnatuuka. Abatuuze abali mu bweraliikirivu obw'ekitalo bagamba nti ebinnya ebingi ebyeyongedde mu luguudo luno biviiriddeko abantu baabwe okufiira mu bubenje entakera. Abamu ku bakulembeze b'ebitundu bino bategeezezza nti oluguudo luno lwakolebwa mu myaka gya 80 era nga kati we twogerera lujjudde ebinnya bingi ekintu ekitadde obulamu bw'abangi ku bo mu matigga. So there's no money for money. People move from the other side on good road. Coming this side, bad road. Why can't we have a harmonized interregional planning so that you can grade the whole stretch in the same period? So that there is free and flow of vehicles. Abatuuze bagamba nti obubenje obw'enjawulo obuzze bugwa mu bitundu bya Nyakabirizi, Kitoojo ne Katarumwa okumpi ne Yunivasite ya KIU bwonna bubadde buva ku binnya bino. Noreba tulina okwetonkuza kwingi munongo oluguudo orundushango muri Katarumwa aho wargasentwe gwanoza KIU ansa noreba oluguudo rwine byina akazaho ikintu kya pembeni takwashande kitisire mungu joro tukarga kuziko omuntu yafera aho abwa accident hati ijo shande wire arigire kufera abantu bashatu tubara bakozere na mukanwa ahubwo bakafera imotoka kabitaraho abwe kina imotoka kija yayitaraho abantu atabantu batiroho hampu atiyo tuzombwire kwa Christmas. Bano bagamba ekitongole kya Yinula kyakoma kubateera mu butundu babukendeeza speed za motoka naye mu biseera bino enkuba egenze busendawo. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.